Okay, King of Panenka, Alan Cruz, Mr. Handsome, Gemanya, oba nfuna bulungi nnyo gyonna gy'osinzidde muganda wange nyongera okukwaniriza ali ku Celebrity Track. Genda maaso obeere ng'osubscribinga tugere maaso n'okuba nga tunyumirwa. Mama Brighton, team namwe mbatumiddeko nnyo namwe abasubscribinga kweri channel yaffe eri endala ya Mama Brighton nti bannaye mwebale nnyo ate nga twongera okwebaza munnaffe Media episodes za Media zikyajja nnyingi nnyo so mwabanyumira Media ne Mama Brighton mukyala episodes eziwerako ddala osobola ogenda ku channel ya Mama Brighton n'olaba episodes empya za Media ne Mama Brighton. Otherwise ku Instagram osobola okuba ng'onfuna Alan Cruz Official, then Facebook Alan Cruz noba ng'onfuna bulungi nnyo. Nyongera okwebaza abasiramu bannaffe bonna abagenda mu maaso n'okuba nga ate basiiba amannya abampita Alan Cruz oba okuba ng'ompita Rajab. Ensonga zonna ne tuba nga tuzikomerera bulungi nnyo. Ekisibo tugenda mu maaso n'okuba nga tusiba n'okuba nga tugenda mu maaso n'okuba nga ate embeera tujja kuba nga tumalako COVID-19 naye tujja kuba tumutuuka nga tumulinnya ku nfeete. Olunaku lwaleero mu studio nina omwami musajja muwombeefu nnyo bw'ayogera ogamba nti yaba ayogeranga bw'ayimba ogamba baba gwaba ayimbanga naye ng'olunaku olwaleero tugenda kukozesa olulimi lwe mutegeera mwenna olulungi olulimi Oluganda naye nga tetunagenda mu maaso. Matovu Divosh kwali ku kamera bulungi nnyo ebifaananyi kiraba kiri steady nnyo lwatadde oziraba editing kiriya katunyumirweko ku mboozi y'ate Kaleera naye kasooka atubuuzeeko atubuulire n'amannya amatuufu otherwise tubaniza ku show bwetu bwetutandise. Taata wanyise buuza ku batulaba olunaku olwaleero. Abatulaba ku Celebrity Track mbaaniriza mwebale kubanga muli ku Celebrity Track mpozi nja kukozesa Luganda manyi ndi musajja musoga so ate olusoga ndwagala nnyo manyi olusoga lulinga luzungu so olwendo ogala bantu mulaba nga ndinga ali mu America naye nga abalabi ba Celebrity Track mbaaniriza era mbeebaza mwebale kubeera ku mukutu mwebale nnyo mwebale ddala. Amanya nze Kaleera Daniel lwakuba nti Abaganda balita nti Kaleera naye Kaleera Daniel gemanya gange oba abantu bamanyi nti linnya lya comedy naye gemanya gange agaddala Kaleera Daniel. Kaleera Daniel gemanya go agaddala si nze nno bulijjo nange mmanyi nti oba Kaleera ali erinnya lya comedy manya banzaala buli erinnya lyange lyenyi taata libakeera ne mama nga bamaze okwekola beekozi ne banzaala ne bantuma Kaleera Daniel. Bakuzaalawa banzaala nze ndi musajja nazaalibwa ekyalo bakiyita Kisos Trading Center mu constituency ya Buzaaya era Buzaaya MP wange owa constituency ya Isaac Musumba omukyala ye Kadaga Honorable Speaker of Parliament. Mva mu district ya Kitiibwa era buli avayo tubola nti bibala bino buli ava mu district eyo bwetu bwe tukola ebintu byaffe. Kamuli district Kamuli nga wala naye kummwe naye kati kumpi kunze olulamo gy'olumanyi sirumanyi kuba olulamo gy'oluli Kaliro kati fene tuli mu Buzaaya waliwo bisere waliwo Buzaaya waliwo Bugabula waliwo Budyope bwebityo. So ne Kaliro yali ku Kamuli ne bagisalako ne bagifuula district kati Kamuli tusigale n'abasoga ffe. Otandika okulwa okutegeera ng'oliwa ng'oli Kampala oba ng'oli eri mu kyalo. Nedda kati ffe mu family gyenva nnene taata ffe yatuzaala bangi twali abaana namba 3. Namba 3 katuli asatu ebyaddala katuli 37 sawa zino abaliwo sawa zino tuli 37 mu mama wange mama yamuzaalamu abaana. Kaleera tetuli mu comedy si comedy kati sawa zino ku mama wange enganze yatuzaala abaana 9 the second last born zali addirira asembayo bakuzalira mu kyalo era Buzaaya wenyini Kisozaawo mama yali avana kulima ebyo bangamba yali alima na emabega ebisere nga kikyali kyalo nnyo emabega wewaka waliwo ennimira we yali ali ne Musimba nga njagala kufuluma kula ebiri ku nsi so ne bamuddusa mu ddwaliro awo nanzaala kumpi era awo era okulidde mu kyalo era njagamba ye okuva mu kati bwenkula okuva ku myaka gumu paka emyaka 3 nakulira mu kyalo awo nali wonna ndi mu kyalo ene 5 kati ku 5 awo ne baagala okuntwala nsome mukwagala okugenda nsome ne bantwala mu nasale basitange gye baali basomera mu nasale nagenda lunaku lumu saatuuka nga nze sijja genda yeeyo mama nagamba taata nagamba muleke ajja genda mu P1 tamwejje era nsasoma nasale simanyi baby top era singa nabisoma singa nkyali usanga singa nkyali na mu ssomero era saabisoma so
olwo obugezi gye buva obwo ntandika okulaga obugezi bwange saasoma nasale tugende mpola olwo mu kusomako n'embeera eri ewaka bifo tonatandika kusoma ekifaananyi ky'olina mwali mu famire engagga nnyo famire eri wakati si ngagga ate si njavu twali wakati nti buli kye twali twetaaga twali tukifuna taata nga yali businessman era bw'ogenda eka muli n'obuuza almost obusogo toyinza kubuuza abantu 10 nga temuli atamumanyi kuba abo abakulukulu va kuba nabo kati myaka gyaffe tetubadde mu byalo naye muzeeyi wange yakola erinnya baali bamuyita Lugero John musajja w'amaanyi nnyo yali w'amaanyi nnyo ebiseera ebyo so twalina bizinesi nga tulina ebyuma bya kasooli waliwo ng'alina ebyuma bya kasooli eby'omuceere alina faamu yali mulimi wa mwanya ebiseera ebyo senge gyalina n'abaana abangi nga ffenna twasoma teri ataasoma mpozi gali toyagala bwagazi bw'oba wali toyagala ng'akuleka abawala bali bameka abawala kati awo mbuuza ekibuuzo tekyandibadde si kibi naye bayinza okuna amasaazi okumanya nti tuli 217 oba bwete naye nga bwe bali bangi era ffenna twasoma bakulu baffe basoma baliko n'abaana nze nina omwana ampita kojja nga nsinga n'obukulu ng'aliko n'omwana yenkana nze kati sitaafu omukulu alina emyaka alayika kati awezezza 6 omukulu alina abaana balina n'abaana ate abagala okunnenkana so nze ndi taata sebo ekitiibwa ndi taata ndi kojja w'amaanyi famire ova munene singa yali talina ssente oba bwe mukola omukolo ewaka mwemala bulungi nnyo ne muba temuzze abazzukulu bwe tugamba nti twekuŋŋaanyeemu kole tulabe nti tulina kye twagala otutuukako bwe tugamba nti tukola miitingi ya mbaga ya kaleera nga famire yegambye negamba katutuule kiggwa taata gyali mulamu taata yafa nze nazaalibwanga nnya April gwali gwakuna 1992 taata tewamulabako tamulaba taata yafa ndina ku university mwaka mu 2013 taata weyafiira awo so kati maama yaliwo taata agenda okufa nga mbeera akijalese waka nga waliwo abato abakyasoma waliwo balinga bana abaali babulayo bana balinga bana kati ani yabakwatira nga tuli 3 musa muyinza obula akwata ku munne kati ffe maama yeka kyaki tuli 9 weyafiira nga nze ne sisita wange gwenzirako ne muto wange nga tufa basoma nze nali ku university sitanga ali ku university ng'oli ali mu senior 5 ate mu senior 5 naye yali nga naye mugezi afuna basali kati ng'ebintu tugenda tubigonza bugonza bwe tuti kyatwala taata yafunamu obulwadde awo yali awera ne complications mu lubuto muno kati kwolwo kireka kyajja kiri serious ne tumuddusa yali mu kyalo ne tufuna ambulance amanyi engeri gye twasoma ennyo kati ekamuli eriyo dokita muganda waffe yakulira eddwaliro lyeyo kati Kampala Mulago waliwo dokita mukulu waffe neera naye munene kati twagenda buli kimu twakikola speed najje Kampala ne bamuteeka mu theatre okumuoperatinga naye muoperatinga awo we yaviirayo awo waliwo bitaali bulungi n'asirika bamama mwe bonna webali balamu babeera maka ge gamu kati mama abasaza baliwo bali bana bali 5 naye kati buli omu alina ewuwe buli omu yalina amaka ge bali abakyala bameka abali official kati bali bana abali official bebavamu abaana 4 anti abamu baafa naye kati abali official bali bana abaliwo era ne kandi buli omu ali mu maka ge mukwatagana nga abaana ne bamaama tukwatagana osogendako ewa maama oli bulungi nnyo nenywa n'amazzi nenda nensulayo netuseka netunyumya sure kinebaza taata yange kuba nti yakola ekintu kino era bwe mpulira abantu nti balwanye mu maka ffe tewala kutaata nga alwana ate taata yakolanga ebintu bye ng'abikola evenly nti yalina abakazi bana nga bw'agula bulanketi sinnya buli omu n'amutwalira kwati ng'agamba leero nguze TV agula TV zinnya agula radio nga teri era tulina kyosanga wano nolekisanga wooli n'ennyumba zonna ne wabayo omukebe gwa blue band naye okusangayo bagamba nti ngula sukaali leero kilo 5 era bwazigula buli maka ne gafuna ezaayo Christmas bwetuuka nti ennyama yiino obukyere bwabigabera buli omu tosanga muno ate nti mulimu kabuto kagundi ate munene no byonna mwebiri kaleera batugamba kati nga gwe yakulira ebusoga ng'oyisa ejjinja n'oyiteeganga ne weeyongerako munda batugamba nti obwavu bungi nnyo mu busoga tuwe ekifaananyi obwavu sijja gamba nti bungi nnyo lwakuba nti abantu batatambula engeri kiringa bagamba nti abasoga tebategeera obwavu bungi ebusoga envunza zibalya
kibanga bona agamba nti abantu bakikwata bukwasi nti oli bwakulanga bamugamba nti ebusoga baavu amutwala nti buli musoga mwavu era bakulaga abasoga muli baavu bannaye mulaka muli nabubi yewe gwawoona otya envunza si bwe kiri obwavu we buli naye si bwe bungi nti buli omu mwavu tetwali bagagga naye muzeeyi yali asobola okukola mu kyalo kye twalimu nga ssente zibaawo tusoma okuva P1 paka P7 abaana abasinga twasomera essomero bayita Lwanyama primary school liri okuva ewaffe otambula muko n'ogenda kangambe nga naava wano n'entambula nga ngendanga mu center si wala nnyo we twasomera kuba taata yali ku board nga tusomera abaana almost ffenna nga kangambe bananga 35 oba 3 twasomera kusomera eryo from P1 up to P7 era nga bw'otuuka mu P6 P7 ng'ogenda mu kisulo we twavanga awo taata teyaddamu nti ate akusomeseze kuba yali ku boards nnyingi mu masomero ag'enjawulo abamu ne basomera ku ssomero lyali nga bayita Buzaaya secondary school nange gye nali senior wano bwe watuuka awo n'atandika otutambuza nga akutwalako emukono n'ogenda e Kampala okusinza ne baganda baffe gye baali basomera bwe bati tukole ku mikwano empya kibala yakikolanga era kugamba nti munaye nkutwala eyo naye sikutwala kusoma kwokka kolayo n'emikwano egikola ki emirala eginakwongerayo mu maaso omuntu bw'akeera ku makya n'agamba abasoga basiru tebategeera sibaagala bingi nnyo ebyogerebwa naddala ku tribe ey'abasoga gwe nga Kaleera tukulaba okola jokes mu Lusoga tukulaba oli proud of Jova gwe nga Kaleera kikuyisa kitya era olunaku lwasooka okiwulira kikuyisa kitya kyakuyisa kitya ng'omuntu nyinza ogamba nti bwe kati nze okuyingira e Buganda okujobira kuba twali mu kyalo from P1 up to P7 nga Kampala tujjayo kulambula netujjako ewazitaffe yali Kampala ebiseera ebyo nga tutambula of course ngambe tata teyali bubi nga tuwa biki nga asasulira ne mugenda ne mukomawo ne mudda then bwe mala P7 nengenda musinyano somera nagenda Buzaaya somero lyali awo kumpi naye nali waddalu nnyo muzayi ne bamugamba omwana oyo waddalu nnyo ate nga aliwo ne mukulu wange naye yalina eddalu lingi ate ne bamukuba ne bamugobaagoba nnyo amagana nono ayinza okuba ng'oli mutwale nenvaayo ne bantwala Kasawo naliyo mukulu wange naye Kasawo liri awo side z'emukono bwe ntuuka Kasawo kati mukulu wange yali mutonsa ne bangamba ajasomera nja kusasulanga akasente naye nga si kangi kuba mukulu wange yali ticca nga basema ku musaala gwe nyingira e Buganda kwe kujja e Buganda okubeerayo nti mbaddeyo ebbanga kati bwe ntuukira e Buganda awo bwe ntandika n'Oluganda nga sirumanyi ng'amanyi ndi musoga ntandika okuwulira abasoga basiru biki naye nga nze of course tebindya nze limanyi eriyo ebintu ebitammalaamu kiringa gwekaganya n'ongamba mbu Kaleera oli avumye maama we oli avumye tebindya kuba ne bw'onova mama wange takuwulira takuwulira nze ne bwanga era bw'ompulira mbu yavumye mama wange ne mukuba nze ne bw'ovuma mama wange ne bw'ovuma taata wange ne bw'ovuma ani kisooka takuwulira ekyokubiri nze ne bw'onvuma Kaleera abasoga temutegeera tolina kyonzigyeko sikyusiza kkala temutegeera nze manyi tutegeera naye nti eriyo just mentality y'omuntu kwagala kuba nti oli ayagala abasse wansi agamba nti abasoga temutegeera naye musigale bw'oba oli munafu mu mutima gyaga bannange batuvumye tetutegeera bannange si bwe kibeera tutegeera baagala kunafuya kunafuya naye nze tekirina kyekinzigyako ne bwonga abasoga temutegeera nkulabulabi ne ngenda mu maaso kuba nze manyi ntegeera ekyokuli abasoga baganda bange engeri gyange tulina bangi bendabirako bangi kuba kati bwe nva ku famire yaffe eya muzeeyi yalina ate era balinga baganda b'emikwano gye abamu balina n'abaana 9 bona tuli ku kyalo kyekimu ogenda ali nti nogamba wali wayeeseri alina abaana olina abali obulungi boolabirako ogamba kati obategeera nga agambye nti nze okuva ekamuli waliwo dokita muganda wange taata yalwala mu ddakiika kangambe musaawa nga 3 ng'ali Kampala mu ambulance ng'ejja eri bweti ate nga buli wajja ekkuba oligule yatuuka n'emulago nga tuyingira buyingize ngera mukulu waffe dokita kati nongana nti abasoga tebategeera nze nga manyi tutegeera buli tukikola tutegeera then oba tolina kyonzijako musoga kyasinga okuinspiringa abatali baganda bange nyinza ogamba speaker kuba speaker family friend speaker family friend nasobola nomukubirako ne mubuuza maama oli otya nangamba ndi bulungi akumanyi bulungi amanyi ne comedy wa amulaba speaker mukazi kyovala bagamba nti tumuyita maama w'ekamuli nti muntu w'abantu okubira esimu era no ku office ye bwogenda olwokutaano atera kuluwa nti olwokutaano aliwo abantu be kumulabako era batagamba nti abasoga atono asobola n'ovaayo saa mukaago gw'ekiro ali kulaba abantu be speaker ya inspiring nti mu byonna embeera yaliwo kuba kuva dda bagamba abasoga tebategeera biki naye mu mbeera yonna eyo bw'ati ate engeri gyali nti mukyala yasobola ovaayo najja ne paka waggulu paka waali Ssaabazima so inspiring anyo nemanya nti buli kyonna kye boogera gwe kiteeka ebbali kola ky'olina kukola kigambo ky'oyinza okugamba omwana ali eyo omuvubuka omuto
nenga musoga naye nga ali eyo yekweka bwekwesi agamba bwe navayo bajja kunvuma agamba bwe najjayo ntibajja kunvuma kyenyizo ga olina okwekiririzamu ne bw'onookweka otya tojja kukyusa oba oli musoga ojja sigala oli musoga bw'oba oli mukyolo ojja sigala oli mukyolo ne bw'onookweka n'owekweka eyo bw'otyo wapi n'obweneetuma mukasa wapi era ojja sigala oli musoga so ne bw'onookweka kisigala kiriko gwa mu mutima kale ndi musoga naye kibula osanga omuntu n'agamba nga musoga omanyi bulungi musoga n'akugenda mu Luganda ogamba kati ono nga buli kunywa n'ayogera n'alebera mu Luganda nga kale ono naye nga naawe omanyi nti musoga nga kati ono aliko kikyamu nze ndi proud okuba omusoga simanyi olusoga luli lwiki lutya lugagga lutya olulimi olwo olulimi mu lugagga toluwa lulinga luzungu bwe ntandika okulwogera lulinga luzungu nemuli walabako nsula TV era TV olaba nti eriyo story y'olusoga buli omu agiteekako amaaso kuba bootekayo bayitibwe bati nga ya lusoga buli omu ateekana wangi nti olusoga lulimi lugagga nnyo 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 lw'amaanyi omuntu bwalulaba lumuwa attention ola zali mayugaka ya posting aka video ng'ayogera lusoga naye kona ng'oli akanyumira abantu lusoga nze simanyi kumanya oba singa lusoga nandibadde ki kuba nda nalina kubeera musoga kyogamba balufuula olulimi lw'eggwanga kyendiko byogambye ebintu byenzija olwo kaleera oyagala olusoga balufuula olulimi lw'eggwanga lwendiko gulinda nzija mpolampola nsembera nzija nsembera abaana b'Abaganda bo boogera Oluganda gye bali basoga abamu anti kati basomera amasoga bbeeyi boogera nnyo Oluzungu bamanyi naye ebyamasomero kati ab'ennaku zino bampulira ennaku naye nga tulina kyakukola abaana balina okwogera Olusoga nnyo oyagala mukyala musoga asijja solaga nti njagala musoga sina omukyala anaabazze sisolaga nti njagala musoga ensi yakyuka tebikyaliko ebyo nti ate dda simanyi funa omwana ate taata anfunira omukyala gye ntambula gye nina okukyanga ki omukyala wasoma ki nti nasoma naye anti mbadde ganti bwe nava lwanyuma primary school P7 ngenda ekasawo ngenva ebuzaaya senior 1 ngenda ekasawo mu senior 2 kati ekyanzija ebuzaaya eri ddalu nzija ekasawo baali basiraamu olunaku lwe nalipoting nga mu office we natuula ano nga bwe tutudde wano emabega waayo ng'ekyemu waali ngeri gwe bali mu kuba kapoling emigga 5 aga lwa kapoling ojiwulira ginyoka natukasanga mukaaga musamba nonya ngenze nokufuma admission omusiraamu naye azina nengamba nga sirako ebyokwazina ebyo nga manyi nti abasiraamu gye bali nengamba okay bafuluma mwawo ku lunch nga beesibye obukaya nti aya bakuba ena 5 obukaya bulumye esikaati abawala bambala zikomeno wansi abavubuka bambala byobulina n'entalabuusi nengamba nno kalera wano ekinzija eri ddalu kalera wano kakkana newesala entalabuusi tebesi ntalabuusi nenzikakkana nenzija kasawo awo nembeera poole nga ndi musirifu sinnayiga Luganda olwo sinnaluyiga ndi awo ntetenkanya lutetenkanye bw'obagamba idde eno jangu nga nange bwenjangu janga bwendidi janga nange bwenjangu mwalabye ku nnaku wano munnaye kaleera ezimu ebimu ku bigambo byoyogeranga byebimu ku ebyo omwana muganda agenda tuli awo tugendako mu main hall awo agenda nvuma kirabo olina kisoga konzo ogira ogulindo sijja kufana bintu nze kati zemanyi Oluganda ogira ogulindo nga ndi muvuma nyindo nga sina kyakola jangu nga nange bwenjangu konze naze n'amaido mu keesi maido ngalina ebigambo by'Olusoga birekalo nga ndi mugattagatta mbeera okuba ndi mfitinga mu environment mwalimu abasoga bangi naye nga sinnabategeera ebiseera ebyo ndi musinia twata abaana ebiseera baali bangi kati obuzibu nasanga obumu ngenda njazika omwana puleeti yali olwedde waali yasomerawo sinia natuze musinia namuwaze ka puleeti nga bafaanagana sibanyiza omulala puleeti yangamba nze nalabe ku puleeti yo kati nga nonya sowaani nga negwe nkamanya olowooza sowaani yange nti ate kisinze sina sowaani bonna baali babulaaka sijjukira ani gwe nande sowaani era Katonda yayamba omwana nandira sowaani yange twali bangi ebiseera ebyo muganda enkasawo eyo munnaye nsomye awo njiza Oluganda
but of course mu mbeere njizuka Oluganda ganda awo nenkwasaganya ekintu awo ngenda okufukawo kati awo ngeri naye nga ndi pole nnyo engeri gye simanyi Luganda nga mbeera pole nnyo awo bapasiriza bwe nfuka n'enkwano gyawe pasiriza Palaso naye yali asomera Kasayiri Sede Palaso era asomera Kasayiri Sede ebyo wamulabako omugenzi AK47 kati nze Palaso nawoleza nko n'engoye wanji nawolezanga n'engoye nga ngamba nti leero kanjoze engoye nga bagenda baleeta obuugi ne AK47 yabo Palaso abimanya ebintu bino Palaso ayinza okuba simanyi oba abijjukira naye nga mukwano gwange wakolanga otya nga nze bwenjoza engoye zaabwe nga bagenda baleeta obuugi bakuletera obuugi kandeeta obuugi nga bagendereza ne bagenda bana kafulasi kange oba ki ne baleeta obuugi nga nze ndi mukwoza ngoye okwoza tekwakubeera nko saayina buzibu ate otamanyi Luganda biseera nga senior 6 senior 5 okubeera ne mukwano gwo mu senior 6 ne senior 5 teri akkoonako Palaso nga ali mu senior 5 olo simanyi na mukwano gye gwavanze okuba Palaso nga yesala entalabuusi Palaso entalabuusi yali compulsory yali ng'osobola okubeera nga toli mu gundi naye yaliwo ng'era naye ayambala uniform nga muntu wa bulijjo awo nga yita Palaso Lizard ng'alina n'obuyimba awo akuba mu kusomera alina n'obuyimba awo neeke yaliyo mu senior 3 nga goli mu class ki awo ndi mu senior 2 nga ekali mu senior 3 Palaso nga ali mu senior 5 nga ali mu senior 5 okay umbeera ntubeera awo nga awo nenjiga Oluganda nentambula obulamu nembutambuza bulungi olwayiga Oluganda awo naye nga ndi mukakkamu eddalu lye nava eri musiraamu sikyalikola ntya wano bakuba emiggo omusiraamu tasaaga nenzikakkana munnaaye waliwo reporting nga ngaliwo gobookya ekyataano awo muganda gange owulya kacwa omutima gwali eno mu mpale nga nesikyaguwulira emiggo wano ago nga nali ndowooza byakusaaga bayita sachula nga nsomye mu bizone nga babyabireka byako wakapolingako kuva paka senior 5 nali pole ngoyinza nga nsina naddalu senior 4 okuva senior 2 paka senior 4 nga ndi pole n'omuwala gwe weegomba osirika wapi nga sibirowooza nako ngoyinza nga nsina nabyetundu byakyama yadde okujjako era sikube kuba nti basobola obiteekako kufulu nandibitaliko kufulu oba mbiteeke mu kaveera nga okujjako nga mbirako okufuka kunaba nsoma awo senior 4 senior 5 senior 6 era nawe wasigala kyekimu nasigala neddawo ntabukamu awo senior 4 wano ngeggwako olunaku lwali lwa briefing kati twalinanga eddalu mu gundi mu ssomero omwo kaddalu litandikira tunatumaliriza senior 4 awo eddalu ligenda likulaakulamu kati abasiraamu ku lwokutano ngeri ly'abasiraamu ku lwokutano nga bakuba akadekulaani saa mukaga dakiika 2 mugende muli abasiraamu bagende muki musola mulye mangu kati eddalu lya senior 4 tunatera okumaliriza tunatera wiiki ya briefing lwali lwakutano ng'olwokutano oddako briefing tumala wano okulenga tugamba kati abasiraamu kabagenza mu muzikiti nafe tugende eno tugende mu ddomu tutandika okukuba ebikesi tukuba ebikesi munnaffe takutte kanzu awo teyeefudde musabisa omuzikiti guli kumpi naffe tukubye ebikesi awo tutendereza tutadde terwaddeyo ebirabo omuzikiti bawulira batuma omuntu genda laba baani abakola ki abawoganira eyo bajava bali nga ajja atulingiza awo ngazayo nti abasenior 4 bali mu kutendereza nabo tutendereze eno n'abagambye akabakole ki batendereze eyo kyali tekikkirizibwa ate nga kikkirizibwa bali jukira tukubye ebikesi biwogana bituka ne mu muzikiti munaaye tuba twakava mu lanci awo nga tumaliriza naffe tusabye n'abasiraamu bavuddeyo tugenze mu kiraasi ku saa 8 awo kono nga bakuba babaali bakati saa 8 oba 8 dakika 10 ne batuyita awo netwe nabuuza mubadde wanti atwaddeyo mu ddoomu mukola ki nti atwaddeyo netubane tuvaayo tubayo kyetukoze kiri awo tebatwawudda nga buli omu bakuteeka wali nga bakubuuza buli omu wandika statement mubaddewa ng'ekwatagana muganda wange oli wano gw'oli eri tulali mu social distancing eyakati muwandike statement ng'efaanagana we mubadde juga tweganye dda tetubadde mu kyaki tetukuba bigomba biri eri katonda yataata tusaasambira ne batusonyiwa busonyi ne batuleeka awo ne batusonyiwa ne tukola mu statement ne punishment awo ne tukakkana kati ku briefing olunaku lwa briefing twalina clubs twalina mirrors ne parrots nga zisoma mawulire ng'olwokusatu parrots mirrors zisoma mawulire ku makya mugenda ku assembly then ku lwokutaano parrots kati ku briefing olunaku lwa briefing parrots ngeri twali tugenda tulina awo nga ndabye eddalu litandise olwo nkwata munange bamuyita manager Rashid tugamba tugende ku assembly ya parrots tukole faani waliwo faani z'edita biki naye nga mbeera mu segment obwo okolera abaana faani
tugenda tukola mu bufaani abaana banyimirwa eddalo ligenda litandika okudda tuddayo mu kiraasi era ddo sukulu yatukuba lwakula briefing senior 4 briefing olwokutaano ate mulimu assembly n'abatali ku assembly mu kiraasi zaali nnyanya nenga zezo muganda wange ng'olumu luli mu mukaaga ezeezo nkugambye eringa omuggo gulinga nze nali simanyi nti ne secondary bakuba era ekyanzija nga manyi nti nvudde primary mponya emiggo kumbe ne secondary eno gye nadda ekasawo twalina ne jihadi nga buli lwofuna omwenda guba muggo nze okuva mu senior tupaka senior 3 baatugamba tukole subjects 10 osobola nokola 8 n'omwenda ffenna baatugamba tukole 10 kati mukole 10 nengamba kati ngasseeko ki nga saagala computer nengamba kankola Oluganda nkola Oluganda saafuna mwenda first term second term nenfuna omuggo gw'omwenda ogwa Oluganda muganda wange bankuba omiggo egi n'olusula naye nenduta walusula naluta awo nali manyi nduyize z'Oluganda nga manyi nduyize kenziza olwogera kantabuke n'Oluganda nkole ne musinya 3 mwenda gwe gwasooka gwe kwenyaniriza ne banjokya kati sini yafaawo nvaayo tugenze mu vacation tukomyeyo kati nvaayo okuddayo mu senior 5 sigenda mukulu wange asomesa kasawo yalina yale high school n'ogimanya eri Kangulumira awo nazigo dax yaliyo alina n'amasomero amalala mangi yali asomesamu agali awamu yali kasawo kati nga nonya option nyenjagala gye nnogenda naye nga kangendeko ku yale jukira naye nagendayoko nga tulina trip abo tugenzegenzeko kati senior 5 mu senior 5 muto wange amala alina okujja mu senior 1 tumutwala kasawo mba ngende kasawo mutwale kasawo tufune ekifo agenza ayingire ngendako mu senior 5 mpeteko ku bannange bani abakoze eki abakomyewo mba nyingira kirasi bwenti kawala akalungi face nenyaniriza akawala akalungi naye nvudde wakeno nguze buli kintu ekyange nagenda ku yale ndesa muto wange nange nkeera ngende ku yale bali bakaitani bali bakaitani